tulagenera gavumenti olwa kuba yatuwa ssente ntugula ku bitangaala ettaka naba nga atubuzaabuza. Tuba tukyali awo ensonga ne tuzitwala ewa Nakalema mu Anti-Corruption Unit era tetwafuna mirembe. Tuba tukyali awo ne wajja aba Wind River Logistics aba General David Muhoozi wansi wa manager Elia Mubiru Kalenja wamu ne Natasha nabo ne bongera mu biwundu bya Abidi. Ettaka eryo eryagulibwa ku Saamu Bitangaalo lyali Bukompe mu Nalutuntu mu disitulikiti y'e Kasanda. Ettaka eddala ne ligulibwa ku William Tumwine ne Stella Kakuba mukyala we. Twagenze n'abantu abawera 300 era twagendedde ku loole 2 abalala ne batambulira ku ppiki. Ngulu tumaze okuweebwa obuyinza Honorable Saamu Bitangaalo ng'atugambye tugende ku ttaka ery'eka Musenene lyagula ku Mutabwire Patrick awamu ne Kalebu. Ne bwe twatuuseeyo era ffe twasoose kweyanjula ku poliisi nga tumanyi nti poliisi egenda tukuuma era tweyanjudde ku poliisi y'Enkooko. Kyokka ekyewuunyisizza bwe twatuuse ku ttaka ate abantu baffe ne babakuba obusaale naye nga ensonga ezo zonna ziva ku Honorable Saamu Bitangaalo.